yonna kubanga etteeka lyo tirinayita mu paalamenti. Number 2, okujja ettaka n'olisa mu bino bye mpulidde biruziba birwasipa n'ebirala ebyo byonna bifu. The executive authority of Uganda is vested in the president. Obuyinza bonna buli president. Ate kati ne kagamba the president shall execute and maintain this constitution. Constitution yino lino lyetteeka ekkulu era lino lye lyakomyawo obwakabaka bonna mu Uganda lye tulina bano abaagala okututambuliza mu nzikiza batwogera bino Ssaabasajja asiimire mu constitution muno erwanirwa abantu. Egamba bweti traditional ruler or calicule ruler shall be a corporation so yeka omuntu omu ate lwaki mutu ebyapa ebirimu oluziba ne lwasiba ne lwasiba ekyapa kibeere mu manya ga Muwenda Mutebi. Tugenda nti gwe Ssaabataka erinnya lyo lirino gwoli kuno abantu olwaki obabonyabonya ne kati beesiba muli bakoze mu lwaziba bakoze mu kasipa bajja ne bamuleeta ayambeko ku bantu okweyagalira mu nsi zaabwe. Kaakati oyinza otya okudda n'ondira ekintu ekyakuweebwa bulungi n'okiza mu luziba lwasiba lwakiba kabaka a traditional ruler to whom any asset or property is transferred under this section shall in the case of land mubyettaka etteeka ligamba ebiti have the same estate or interest as was previously held by the Uganda Land Commission in respect of that land. Mu Uganda Land Commission ettaka lino lyali lya public land n'olwekyo ettaka lino likyali lya public land era liri mu interest ya public land. Kati bw'obanga okola ettaka eri mu public land ate kolisa otya mu lwaziba ne resipa n'ebirala okutuusa pulezidenti yennyini ng'asazeewo nti ettaka lino ligendemu abo abakozesebwa ekyo kye mukola kaakati kubanga kyammwe era kino tugenda kitwala ewa pulezidenti era nja mutegeeza nti nalagidde mu linnya lyo nti abali mu katale basigalewo kubanga it's public land. N'olwekyo ettaka lino we tuyimiridde ettaka bino byonna ebya lwaziba ne lwaziba byonna bisazeemu ekintu kirina kubeera nga bwe kyali biri mu Uganda Land Commission yeggwanga lyonna ya public land era mu abalimu tewali abakwatako okutuusa pulezidenti yennyini ng'asazeewo nti ettaka lino ligendemu abo abakozesebwa ekyo kye mukola kaakati kubanga kyammwe era kino tugenda kitwala ewa pulezidenti. Ebbaluwa gye nnina wagirabako omukulu gye yampandikidde yaŋŋamba nti yenna gwe mulina okukwata nga nina okukwata nja kuyambibwako ACP Susan Kasinje erinnya bwe yaliwandiika era bonna betulina okukolako abapoliisi saba oli wano gwokulira security DPC taliwo wano abantu ba gavumenti batuuka ne batayambibwa. Ate mwe muwaka buto obululu kola mu gavumenti yammwe na wano DPC simulabako n'ekyo nga sinaba kugamba Kasinje kumukwata saba mugyewo
wandika order mangu mu bukulu bwonga omukulu wa security DPSO yagende